jako akawuwo. There are so many challenges as far as Arab is concerned. By the way, throughout the country. Nga basomesa amasomo ga arts sibamativu n'ekya gavumenti okubasuula omuguluka ku nsonga y'okwongezebwa emisaala n'esalawo okwongezaako bannaabwe bokka abasomesa amasomo ga sayansi babasomesa e Kasese tebakyategana kulinnya mu bibiina ng'embeera eno evuddeko n'abayizi naddala bali mu bibiina ebyakamalirizo okuli siniya ey'okuna ne siniya ey'omukaaga okweraliikira nti ebigezo ebyakamalirizo byali bamegga nga kati n'abamu ku bazadde batandise okuwalirizibwa okukyusa abaana baabwe okubazza amasomero g'obwannannyini. I'd like to encourage teachers to come and teach us in time so that we can achieve our goals. Because in this area, Mahango, there is too much pregnancies. For us, we have managed to refuse other gifts that can make us not to become pregnant. And we want to achieve our goals. So teachers, they should come and teach us so that we achieve them. Eunice Kabugo ali mu siniya ya kuna ku ssomero lya Mahango Seed Secondary School mu district ya Kasese agambye nti okwebulankanya kw'abasomesa mu bibiina kususse era nga kati ng'oggyeko eky'okweraliikirira okugwa ebigezo byabwe byakamalirizo n'ebirooto byabwe eby'omu maaso byandifa togge. Teachers will not attend to us in time, especially CS teachers seem to dodge than non-payroll teachers. So we as students, we see it as a problem to us. It will not let us to achieve our goals that we need to be in future. I want to be a bank manager. Kabugo tali yekka ono yeggatiddwako bayizi banne ne bategeeza nti ng'abaana ab'obuwala bayita mu kusoomozebwa okutali kumu kale nga kati balaba okwekuumira mu masomero kyali basala olw'obutafuna kusomesebwa kumala so nga babadde bagezezzaako okwagala okusoma. Parents pay school fees and government pay teachers, but sometimes teachers don't really turn up to teach us. So, me as a student want to be a journalist. I see that it will affect me not achieving my goal. They should bring teachers who can agree to work in our village Mahango, because they can say that it is here for them to be there, and they can't sleep in our village like Mahango. So they should help us, or they should employ teachers who can really work in our school Mahango. Nuhu Mugabi Matovu nga yakula essomero lya Mahango Seed Secondary School alaze obwennyamivu olw'omuwendo gw'abayizi ogukewa buli lukya ng'abayizi abaatula ebigezo omwaka oguwedde baali 183 wabula nga kati alina abayizi 34 bokka newankubadde ng'agambye nti bakola butasamuka butasamwoyo ng'essomero okulaba ng'abayizi basoma bulungi. We have registered no student because we don't have them. Last year we had them, but they are not commensurating the policy. They are less than the number required, and then we pushed them to another institution. And we communicated by them to UNEP. It is not our own making. And this time around, we shall work around the clock and make sure that we restore A-level. Jeremiah Bwanandeke nga kansala akiikira Mahango ku district ya Kasese aliko ensonga ez'enjawulo zaalambuludde ku mbeera eno. The issue of absenteeism of the teachers is the issue that has affected senior 5 and senior 6. That is the only problem. But if teachers were there teaching seriously, you would find that even senior 6, senior 5 would be there. But because it is dwindling in the teaching and the staffing and everything, you find that Mahango Secondary School is affected in every sector. District ene ye Kasese y'emu ku districts okwetooloola eggwanga omusinga omuwendo gw'abaana ab'obuwala abafumbiriddwa ku myaka emimpi saako okufuna embuto naddala mu kiseera eky'omuggalo ogwaleetebwa ekirwadde ki COVID-19. We also need to ask government to look at our school, especially we don't have the staff quarters. And now that people take it a hard to reach area, then we feel if government can come in to put up the staff quarters, then it will help us have these teachers be in the school
when they have the opportunity to now reside around. Robert Kule yakusakidde eggulire lino okulwa ABS television. We are professional handling this one because as I speak now, the board of governors and the management of the school